Yes, mu mawulire agakagwawo President Kyagulanyi Ssentamu ng'ava Pakwach alumbiddwa atya baani abamulumbye bitandise bwe biti ampuliriza leka nkolage kano nkomewo. People power to get our future. Our president is a body. Our Peter Jackson, body move, Peter Jackson, olunaku olwaleero nakutegeeza nti President Kyagulanyi Ssentamu agenda mu bitundu eby'Pakwach kaakati nno eno ampuliriza gyasanze Namungi ne Namungi w'omuntu ono atabangawo era ekirabiddwako olunaku olwaleero twasemba kukiraba Busia ampuliriza Mwami Kyagulanyi musajja muganda azaalibwa mu Buganda naye abasajja b'omu West Nile ampuliriza bano bamaze eggobe mu kibya jjukira nti ono bazze bamutuntuza nga buli walaga bamuyisa mu biseguusi enguudo embi awantu awatayitika kaakati nno ebigambo ampuliriza olunaku olwaleero abasajja bebakalidde ku mimwa jjukira nti bano bazze bagamba nti ono ajja asomba busombi bantu nti abantu aleeta baleete olunaku olwaleero yasimbudde essaawa zabadde 9 ez'okumakya mu kibuga Kampala bwatyo n'ayolekera mu bitundu eby'omu West Nile ampuliriza eno ewali ebitundu ebiva abasajja nga omusajja Moses Ali oyo gwe mulaba agaaya akatambaala mu kifo ky'okukeesiimuuza kati bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo abantu abateekateekeddwa ampuliriza ku kkubo nga Mwami Kyagulanyi atambula bano nga balina kubeera nga bajja n'amayinja era ng'enkola gye mwalaba eyali mu bitundu eby'emballa ono basooke bamulumbe ampuliriza wabula nga abantu bano ekisinga okubeera nga kyewunyisa oba nga kyennyamiza tebawera na 10 wabula abantu babadde balubatu bantu babale era nga bano babambaza ebisaati ebya NRM nga bulijjo bomanyi nti abantu bano bazzi ba misango era bamenyi b'amateeka wabula bano kyebaguddeko tekirabwangako era njagala nsooke nkutwale mu mboozi eno ampuliriza abantu bano nga bateeze President Kyagulanyi Ssentamu n'okumukolako effujjo wabula ekibaddewo njagala gwe kennyini okindabire bw'omala okukiraba otaagingi abo bonna bekikwatako abasindisa abantu bano okulumba mu convoy oba trailer eya President Kyagulanyi Ssentamu nze Eke Master ampuliriza omukutu gwa Eke TV Media Uganda omukutu ogw'enkyukakyuka gwokka gw'olina mu ggwanga Uganda ogw'omuntu wa wansi omukutu ogw'omuntu oyo anyigirizibwa bw'obanga oli mpyanga gwe gusose nja kusaba n'obwombeefu soko subscribinge ku mukutu gwaffe okone ku kade buli wako agateekayo nga ono aleme kubeera nga akusuba era teweerabiranga video kusooka kubeera nga ogiwa ekigalo bw'ogiwa ekigalo oba oyongeddeyo information eno okubeera nga message eno buli muntu waali agiraba kansooke nkuzize ku bantu ampuliriza abaparedingiddwa ani abaparedinze era lwaki babaddewo okulinda Mwami Kyagulanyi nga bambadde ebisaati ebya kyenvu n'amayinja n'emiggo n'ebijambiya okulaba bano nga bakola effujjo ku nkumuliitu n'enkumuliitu enkonvoyi y'abantu ebadde erimu abantu bakwata mu 10 okubeera nga babeŋŋanga kankole bwe nti nkomewo tusimbule mwaka waffe olwogoto lwa waka olunaku olwaleero kano kakulu abantu bano bonna abali mu kitundu kino abayimba people power balabe obungi bwabwe kati ngenda kulaga ab'emyaleebu bebateekawo okuprovokinga babakooneko basobole okukwata abantu b'omu kitundu kino basobole okukwata n'abaana baffe batono nnyo tebawera na bano bali mu kujaganya naye abaana babakuba igino babayitako buyisi ngenda bakulaga batono nnyo kyokka bano abaffe abawagizi bangi abawagizi baffe bangi nnyo
abawagizi baffe bangi nnyo batunuulire bano bonna bawagizi baaniriza Kyagulanyi naye ne bateekawo ennamba entono bwetu ne bateekawo abatono we batyo Kyagulanyi wagenda oyita balabe 1 2 3 4 5 6 7 bali ku walaji 8 9 10 naye laba bantu abali mu kuwagira naye laba abe NRM be bawadde obusente basajja bati n'ekikonde nno bafunya balabe batono nnyo kwate kuba ugoberera akantu ako kafunye bulungi naye jasi banoonya omu bamukooneko atankula olutalo bakwate abantu b'eppakwaki bakwate konvoyi yaffe okugimalawo ndowooza okitegedde muganda wange abo teryasobola kuboogerako naye ekibuga kino kyonna trading center eyogedde naye bafunyeyo enkoko 2 ze bayavuwaze nnyo ezitalina myoyo ne baziteekawo ziyiikirize naye abaana bayitako bayite kubanga twabategeera era bagenda kumala bajjemu obusaati nga tumaze oyitawo batugoberere ate ebbali waabwe nga weebali ebbali wabeerawo poliisi ng'erina amasimu ne kamera abakoonako gwe balikodinga basobole obbasibirako. That is a last kick of a dying horse. Eyo gye bayita last kick of a dying horse kubanga lengera muli 10 muyimiridde kaduuka katunda walaji mu kibuga naye lengera abantu abaaniriza be batawadde ssente abazze wakati mu mukwano ate nga bano bonna mwayagadde obbawa ssente ne bagaana abamu bazikutte naye bali eno bagamba zaffe katuzirye tugende twanirize Kyagulanyi lengera ekiri emabega muganda wa mukibi oswadde tolina gojja kukwata ku luno twakutegeera n'abasajja bo muteekewo obusajja bwammwe buwanike ebipande ffe tubuyiteko tugende. We are peaceful people. His Excellency normally preaches peaceful, non-violent, so no one will be violent. We cannot. Listen, the people are singing their power. They are singing the word hour. Most of the numbers are youth. The big numbers are youth. Look at them. They are speaking one language, Bobby. Most of them, they are fishermen here. I see silver fish. Oh. Kakati nno amawulire agava ePakwaki ampuliriza gano gongera okulaga nti abantu b'ePakwaki babayisizaamu eggaali ennaku 2 emabega bano nga bagenze babagabira ssente omudidi n'omudidi gwa ssente era nga bano bonna boolaba abasinga baweereddwa ssente wabula nga ssente kyazibawesezza kwe kugezaako okulaba nga mwami Kyagulanyi azze bonna ne babagaana okugenda waali era bamu babakkiriza nti abadde bakwata butimba bwabwe be bakwatira amaato byonna baabitadde ne babagamba musigale nga mukola emirimu gyammwe. Kakati olwo mwami Kyagulanyi bwanajja ayitawo yekka ng'alinga mulekwa ng'alinga enfuuzi nkugambye nti bano bonna boolaba abasinga baweereddwa ssente obutajja nga mwami Kyagulanyi azze wabula amasannyalaze nga bw'ogamanyi n'okwagala omuntu nti essente omuntu azirya naye amazima ak'obuntu tekabulamu era omutima ogwagala ensi abantu basigadde bagulaga boolaba bano bonna ampuliriza tekuli n'omu mwami Kyagulanyi gwe yawadde ssente gwe yawadde soda gwe yawadde emmere oba gwe yawadde transport nga bwe mulaba bigenda maaso mu kibuga Masaka abasajja nga bampuuga bwe basomba abantu enkya n'eggulo bano bonna bajja lwa mukaano. Kaakati nno poliisi ng'ekulirwa omwami Mukiibi ampuliriza bano bagezaako okuteekawo embeera okulaba nga abantu bano babaako embeera gye basosonkerezebwa banna NUP basobole okubeera nga bakwata abantu wabula mwami Kyagulanyi yategeera ekintu kimu nti mubeesonyiwe babeerewo n'obupande bwabwe kasa bali 2 3 kyokka ekisinga okubeera nga kikwawunyisa abantu bano bonna boolaba abayimidde kukuba n'obupande olumala okubayitako mwami Kyagulanyi ng'obujozi babwambula ate nga bagenda bayimba people power our power. Ampuliriza bingi bye tugenda okwogerako olunaku olwaliro era ampuliriza kansimbule bwe nti mu video yaffe entuufu
tusimbule olunaku olwaleero. Ssegona bw'aba ayagala okumanya ajje akalulu kabeereka mu mugongo ategeerere nti tebamwetaaga. Ate muzeeyimu nnyo akalulu olina kamu naye ofukumula omugambo. Ati abantu okusinziira byakoze mu constituency ye talina kyakoze. Abantu abo kankubuye Dokita batusibya akatambaala. Kuva mu myaka bajja 10 be bayingiza mu 7 wano mu Buyinza. Ne bagamba bagenda mujjako wakaita emyaka 25. Bakyaganya omujjayo. Bawoza mutuwongere tugenda mujjayo. Bakusambu. Ekirala njagala kumanya. Bagoba mu 7 agende bo bakola ki? Lwaki tebavaayo? Nambozi ali ku nsonga semasonga kubwe emigongo ejazzaake wano Uganda wa no mu bitakyayina mukazi wa tamanyi mateeka n'oluzungu tetwagala kumanya ebyo byonna ebyaba amateeka kati twabivaako parliament si ya luzungu parliament ya muntu alina bwongo omuntu asomye onatasomye osobola okusiŋŋaana omuntu atasomye n'agasa eggwanga eyasoma ayina PhD n'abeera nga tagasizza ggwanga be baseggona seggona PhD yegasizzaani tuli banyiivu nnyo abantu bo mu busiro wadeeno seggona newe ziba campaign tazikuba nze eno simwetaaga ate naddala okuyita mu matwale g'abaprofesa nga baneeno waneeno batuukawo mami seggona lwaki abantu bamusumbye nnyo mu campaign zino kubanga ndabiko obutambi obw'enjawulo awo nga buli wala kukuba kampeyini abantu bamuwolekeza ebigambo n'okumwanikira ebipande by'egwe yeesimbyewo naye Walukagga Mathias. Lwaki abantu bakola ebintu ebyo olaba nga kyeddala kyabwenkanya omuntu okubeera nga yeesimbyewo kubanga buli muntu alina eddembe ery'okwesimbawo na mu buli mbeera yonna era n'okukuba kampeyini nga bwateekeddwa zikuba kubanga kiri constitutional naye ye buli walaga bagobaganya mugobaganye bamesigola buli walaga era twebaza abantu b'ebusiro bane twebaza abantu b'ebusiro mwongereemu mumugobaganye sebo bali nebaza balonzi oli webusiro oba oli webusiro gwenkujjemu sebo oli webusiro sironderayo naye ate ogamba nti bamugobaganye kati nze twebaza abantu b'ebusiro buli omulaba seggona mugobe ekyonziira ekibi kigwana wala bane twebaza kyemwakoze tusiima nammwe era nze n'abantu b'ebusiro tuli tuti nze n'abantu b'ebusiro tuli tuti buli omulaba mugobe mutekemu n'akajjanja bulijjo buli lwogaana ng'okukkiriza ensi yeekukkiriza lwampaka akasajja ako bakamakadi omusajja taba bwatyo bakamakaadi ne kalemerako aka kasajja lumu kagenda ku washing bay ne kagenda n'akawumbi ka ssente ate kali kawumbi bali bukadde 10 nnoza nezigwamu wali naye ase bayogera gwe wali naye saali naye olina bw'omuyita seggona nedda ssebo ye kankubuuza ekino omanyi muganda wa seggona wano waali nedda ssebo olina sisita we waali nedda ssebo omanyi taata we waali nedda ssebo kati omuntu ali yekka ku nsi ku nsi aliko ogu ndowooza abaganda be yabaleka Bujumbura kati ate Bujumbura ewaani anje Bujumbura kyekibuga kya Burundi ekikulu Bujumbura the capital city of Burundi it is the capital city of Burundi ndowooza abaganda be seggona ebbanga lyabadde wano talina sisita we talina brother we ate tafiisa seggona wali ojja ku seggona nti abika nti afiiriddwa nedda ssebo seggona tafiisa oba afiisa naye nga tabika bubisi ebbanga lyembadde ne seggona tafiisangako wadde kapa eyafudde olaba n'enkoko zifaafa naye seggona n'enkoko ze tezifa kati abaana ne babba ssente abaana ne babba ssente kyamukisa mulungi ssente ne bazikwata abaana ne kabatwala mu kkooti omulamuzi n'akabuuza abaana tubakole tutya babasiba emyaka 7
ng'ate ne ssente zikomyewo emyaka 7 ng'ate ne ssente azirina nga yanyiga nnyo kati yoyo gw'oyagala bamukwatibwa ekisa bw'obadde okasanga bw'obadde omusanga kagamba kwata mu mpale mulimu ssente mmeka ntemuli eyatwala ezizo eyatwala n'ezange kati kakakyaddeyo abyogere bulijjo buyoogaananga okukkiriza okusalawo kw'abantu ensi ekusazisaawo lwampaka buli lwogaananga okusalawo kw'abantu ensi ekusazisaawo lwampaka kati ensi esazisaawo Sseggona lwampaka namulabiyeko akatambi akamu obwedda avaayo ddayo tetukwagala n'addayo n'akomawo nga lowoozo babeerabidde ebaga tetukwagala n'addayo n'akomawo nga lowoozo babeerabidde ebaga ddayo tetukwagala n'addayo kati ataddayo bibye twakalabya katambi nakalabyawo n'agamba nti mutuleke mwabatagala kulya ebyetwogera muleke olwa bayagala okubiwulira naye nga tewali n'ogu yakubye olukiiko kwabaddeko emmotoka 6 nga kuliko akaana kato ng'ate kambadde na yero. Deputy President Ali Haji Muwanga Kivumbi ampuliriza olunaku olw'eggulo ono yakyaziddwa ku TV eya BBS Telefina kakati no njagala olire ebigambo mukwano gwange ampuliriza. Omusajja ono y'omu ku basajja abaali mu kakundi oba abaali mu gurupu wamu ne Sseggona akali amaggwa omusajja Mathias Mpuuga kakati n'omukyala Honorable Betty Namboze bakireke kakati nno abasajja bano batambula nnyo bonna batetera nnyo bonna wabula nga ekisinga okubeera nga kikwewuunyisa ampuliriza bwe lwogenda maaso n'ofuna omukisa n'ogaana ogukozesa obulungi ensi etuuka n'ekubeera nga ekugolola kifuba kakati nno nga katambi kenva okulaga ak'omusajja Sseggona akali amaggwa bano baasigalamu obuyaaye ne balowooza nti bannayuganda eva bajja kubeera nga basiru bajja kubeera nga babategeerera bajja kubeera nga bababuzaabuza wabula omusajja ono Honorable Muwanga Kivumbi Ali Haji ono nga ye Deputy President owa NUP mu Buganda ampuliriza ono avulio n'ata akaka era ono agambye message buterevu direct njiweresa Mathias Mpuuga ne banne bonna abawooza nti bateeketeeke fena tuli bateeketeeke era fena twayita Mengo era fena betuyise tubirabye oba n'abantu babirabye wabula njagala nnyo tukule bwe tunaagaana okubeera nga tukula n'okuweereza ensi yaffe tugenda kufuuka ekisekererwa tugenda kufuuka ekitagasa kati omusajja ono ampuliriza wali ku BBS Telefina bagezezzaako nnyo okubeera nga bamukunya n'okubeera nga omusajja ono alaga nti Honorable Muwanga Kivumbi mbu yavuddeyo n'alumba abasajja oba n'alumba Obuganda emengo era ono n'abeera kiriya buterevu nnyo n'ategeeza nti Buganda siginaako kakwate kakuku konna yadde n'akamu wabula akakuku kalina ku basajja bano abeeyita Abaganda abeeyita abaagaliza Buganda ebirungi nga n'abeesimbyewo bangi ku bwa pulezidenti nga Baganda abasajja bano aba DF baavaayo okusonga ku muntu n'omu ku Baganda kale oba Kyagulanyi tomwagala songa ku mugaati gwa bata oba mugaati gwa bata munyagwa tomwagala songa ku Kasibante bw'obanga Kasibante tomwagala songa ku Kyagulanyi naye abasajja bano okumanya bannanfuusi basajja bali bankwe basajja batayagaliza Uganda kubeera ng'ekyusa obukulembeze ku bantu bonna abeesimbyewo nga Baganda okusinziira ku bigenda maaso aba DF bakugamba tetulinaako gwe tuwagira yadde n'omu kubanga tetulabamu alina bisaanyizo kufuuka pulezidenti era nga kitegeeza bw'obeera ng'oli Muganda ng'otembeeta Buganda ng'oyagala Buganda ng'owaana Buganda era nga buli kyokolowooza Buganda yeyandera tosobola kubeera ng'obulwako omu ku beesimbyewo nga Baganda okumuwagira bw'obeera ng'obulwako omu ku beesimbyewo nga Muganda okumuwagira kitegeeza gwe nnamba emu mu bantu abatayagala Buganda gwe nnamba emu mu bantu abatayagala Ssaabasajja Kabaka gwe nnamba emu mu bantu abalya olukwe mu Buganda ampuliriza nga tewali muntu mulala yenna asobola kubeera nga yeebuzibwako kubaalya mu nsi olukwe obeera nnamba emu mpewo nkusuubiza okubuuza ku kibuuzo waliwo akatambi akatambula simanyi oba wakalabyeko naye akatwambi kafuuse vayiro tekayina gye vayiro kalifu kafuuse vayiro kankunyonyola wakalabyeko oba tonnaba yakagamba ki kalimu eddoboozi lyo ng'olinga okwo bifaananyi ebiriko biraga nti ng'olinga abuuza embuga muyimiriddewa
ntebe y'owa president kakati kireetawo ebibuuzo bingi omwana eky'okusokera ddala owawano eky'okusokera n'ebirala ebigwa mu kkubo eryo clarification katambyako ekusokera ddala ebbanga ly'omalidde mu by'obufuzi nze chairman wa Buganda Caucus manyi bulungi ensonga ssemasonga manyi bulungi Obuganda bwe butambuza ebyobufuzi. That was AI bakikoledde mu computer. Bakikoledde mu computer. No bakikoledde mu computer. Bena badde Masaka waliwo akakundi akakuba enkuŋŋaana e Masaka era kabadde katambula ne ku radio na kuki nga kagenda kagamba abantu timumanyi bano aba NUP balwanyisa buli mukulembeze omulungi ava mu Buganda era bano bajiridde kutta buli mukulembeze ava mu Buganda atambye I'll be direct KDF KDF Sandia Gad no jakujayo spokesperson wabwe abedi bwanika ani mbadde mbawulira ne ku mikutu ne ku radio nga boogera benagenze Masaka nga ndoki banange kati kube mukumbozi wano tuwajemu no mugamba mwagala nnyo Obuganda no mugamba mwagala nnyo Abaganda okutitimuka terikiwa region nga kufuna president 12 day tulina ba president basatu abesimbyewo nga bava wano kakati mwagala nnyo agamba nti mwagala nnyo okulaba nga Omuganda asituka mu byobufuzi mu kikolerera kyamaanyi ku luno nga musirise specific. That question went to DF. DF ejjewo okwekweka mu Bwakabaka tebiri mu Kabaka tebiri mu Katikkiro tebiri. I will be the last person kubuza ekibuzo ng'ekyo kukibuza Kabaka mmanyi bino tabirimu naye tubabuuza nti era nkiddamu wano and I want to repeat it njaga ntunde wano mu kamera nkiddemu nkibabuuze saga nawaga temutuna na butambi mujje wano nkibabuuze mwaba badde batambula nga mukuba enkuŋŋaana nga mugamba abantu timwagala nnyo abakulembeze abavuddeyo nga batutunuse nga baagala ki nga bavaano mu Buganda lwaki kuba president musirise bw'oba toyagala Kyagulanyi waliwo Kasibante bw'oba toyagala Kasibante waliwo Mabirizi esimbyewo waliwo Mabirizi oba waliwo Munyagwa Siristo Shua naye waliwo Munyagwa waliwo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu tubabuuza bemba musirika mwe muwagiraani and I repeat it but njagala era nzire wano boldly nkibabuuza bw'oba ng'oyagala obadde otambulira ku mulamwa tinze nsitula abantu omuntu yenna asituse ng'ava wano mu byobufuzi atambule agende waggulu njagala nziremu wano nawo nkibabuuze my friends bemba musirise kuba president muwagiraani era mukoleraani abakulu abo baalambika kati ne bategeeza nti tebasobola anti mbadde njagala kwetaba ku mutendera gwa president olw'embeera eriwo kakati abakulu abo mumajja kuyisa bivulu mbadde njagala embeera eriwo kakati ekivulu nga tebasobola bawa buwanguzi kyobola batubalina na candidate mu teekateeka kyevudde gamba nti ekivulu nga ate wagenze mu Kasiki. What do you mean? Ani yagenda mu Kasiki? Wesimbyewo kuba member wa parliament Kasiki. Ate ogamba nti ekivulu kibi boogera ku ntebe ennene nkugamba nti ate wagenze mu Kasiki ate ogamba ku mbaga sijja genda. Really? What sense do you mean? Omanyi, let me tell you, politics waliwo bannabyafuzi ba mirundi eki ebiri saagala kukozesa bigambo biri waliwo bannabyafuzi abagezi saagala kukozesa kiri ekya opposite y'ebyobugezi ajagamba nabadde wano nenkoze olulimi olutali luki lulungi
munabyafuzi atali mugezi waba takkiriziganya naabwe tekimufuula kiri munabyafuzi atali mugezi munabyafuzi atali mugezi alowooza abantu basiru kinolwekyo osobola mu luzungu nti they are gullible nti balimbikalimbika osobola obbayisa kulitalaba osobola obbadyekadyeka gwe nooyisaawo ebibyo munabyabufuzi omugezi buli kiseera alowooza nti abantu ba bulijjo bagezi era bategeera era bamanyi era bwe batula mu kati olw'eggulu ne beewunganya bamanya ekituufu n'ekitali kiki kituufu n'akola ebituufu tadda mu kulimbalimba kati you are caught in a contradiction. One, ogamba amateeka mabi wagesimbiddemu kasiki oli ku propaganda ogamba abantu nti omanyi fewe betuze wano twagala nnyo okusitula buli muntu ava wano ani yawangula akaluka 2 ngenda mpolampola tugende mpolampola bino byonna nga bigenda maaso musijjukira omusajja amayitwa nga Ampa. Kati omusajja ono namukolako dda emboozi. Omusajja ono eyali owa prisoni obanga nakati akyali wa prisoni mujja kubeera nga muntegeeza abasinga okubeera nga mumugoberera ku mikutu gye. Kati omusajja ono Ampa oba afande oba ofiisa Ampa yava n'ategeeza ensi nti aba prisoni tuli mu mbeera mbi nnyo. Amazima gennyini omusajja ono yayongerako n'ategeeza ensi nti ebitusoomooza ebitunyigiriza ebitujja ku mulamwa biyitirivu nnyo ng'obusente obutuweebwa bwa munyoto nnyo. Tuwandiyagadde gavumenti ekyuse mu nkola gy'ekolamu naddala eriffe ab'amakomera. Tuwandiyagadde ampuliriza affe ng'abakuumaddembe tulowoozebweko abaana baffe tetusobola kubeera nga tubaweerera kubanga tetufuna ssente ziweerera abaana baffe balwala tetusobola kubeera nga tubajjanjaba kubanga tuli mu mbeera mbi nnyo. Endya gye tulyamu, ensula gye tusulamu, essente ze batuwa ez'omusaala, obulamu mwe tuwangaalira tetusobola okwegulira empale yadde oggula underwear yadde oggula essaati. Ampa afande ono w'amakomera yavaayo n'ategeeza ensi. Era ono yayongerako n'ategeeza be mulaba abo abakuba abantu abatulugunya abantu tebakyagala kukikola nga bwe mukiraba wabula okusinziira ku mbeera gye bayitamu ennyigirizibwa gye tunyigirizibwa bye tuyitamu bye bituviirako abantu bano okubeera nga bakuba abantu nga bakuba ebyokusolo ebyoku nsiko kwe kubeera nga batulugunya abantu ng'abatulugunya abantu abatali bannansi bannaabwe. Kati omusajja ono afande Ampa yava n'ategeeza ensi bye mulaba byonna ebigenda mu maaso okuwamba okukwata okukuba okutulugunya bannansi bannange mutusaasire tetubikola nga tuwagadde naye tukakibwa. Afande ono kaakati nno yatwalibwa mu disciplinary committee eyo gyali yabeera nga aweereza wabula yayongera maaso n'okugenda mu maaso n'okubeera nga alabisa abasajja bano ebikolobero bye bakola n'okubeera nga abalabisa ebikolwa bye bakola ebibi ennyo. Omuntu yenna mukwata mundu oba omukuumaddembe oba ayambadde yunifoomu oba asasulwa omusaala gw'abannayuganda ng'omusolo gwe tukuŋŋanya mu bugubi tasaanidde kubeera nga abayisaamu empisa eno. Kaakati nno omusajja ayogerera amakomera ebuvuddeko yava n'ategeeza ensi nti omusajja ono agenda kutwalibwa avunaanibwe era n'ategeeza ensi nti ono si kasinge agenda kuba mu bwa pulizoni. Kati ebigambo ebikwata ku musajja ono ampuliriza njagala onneegatteko ulira omusajja ono atasiba zikweya ng'agezaako okusiga ekifaananyi ampuliriza abaana b'abasirikale abakolera mu kitongole eky'amakomera olw'ensonga nti bakadde baabwe tebalina busobozi bubatwala ku masomero mu bibiina ebya waggulu bawunzika bakomye mu kibiina eky'omusanvu. Lawrence Ampe enfunda eziwera azaawulikika ng'avumirira ebikolwa ebyokulinyirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda. Lawrence Ampe enfunda eziwera azaawulikika ng'avumirira engeri abasibe mu makomera g'eggwanga Uganda gye bakwatibwamu. Lawrence Ampe enfunda eziwera zaafulumya obutambi ng'agezaako okulaga nti ng'oggyeko abasibe abali mu kavundira mu makomera g'eggwanga Uganda nabo kennyini abasirikale bali wansi w'ekitongole ekyo abagenda mu maaso n'okulabika nti babonereza abamenyi b'amateeka nabo embeera gye bawangaliramu mukwano gwange ampuliriza sinnungi n'akatono. Lawrence Ampe aze awulikika enfunda eziwera ng'agezaako okusiiga ekifaananyi nti ne bano abali ku mulimu gw'okubonereza abamenyi b'amateeka
mu makomera g'eggwanga Uganda nabo kennyini ate amateeka bagabagwa kono bwe batuuka okukwasisa ebiragiro n'ebibonerezo nabo bawunsika tebemenyeddemu amateeka kakate mawulire galaze abakulu batuddenaga omwana ono ng'alabika singa tetukoma ku basirikale ab'ekitongole ekyamukobera omwana nga yalituzalira obuzibu kakati bwe bukeredde olwaleero ekitongole ekyamukobera nga kiyita mu mwogezi waakyo Afande Frank Baine bamaze okuyisa ekiragiro eri abasirikale bonna countrywide ab'ekitongole ekyamakomera munda mu ggwanga Uganda obutaddamu kugezaako wadde okwesembereza newankubadde okukemebwa newankubadde okulabika nti bagezaako okwefaanaanyiriza baagala okwogera ku nsonga z'ebyobufuzi because bw'otunuulira omwana Lawrence Ampe azagezaako okulaga ekifaananyi bannayuganda nti ekiviiriddeko abavubuka munda mu ggwanga Uganda okuwagira enkyukakyuka mu ggwanga lino yembeera gavumenti eri mu buyinza bw'eggwanga gyegenda mu maaso n'okukulemberera mu eggwanga. Kakati nno gye buvuddeko nakutegeeza waliwo ebintu bingi omusajja Field Marshal Idi Amin Dada the British conqueror oba conqueror of British Empire ampuliriza ono bye yavaayo n'akola mu myaka 8 gye yakulemberera eggwanga Uganda naye nga kisinga okubeera nga kikwewunyisa abasajja abajja mu buyinza mu 86 nga bakulembera Yoweri Kaguta Museveni bahabulwa byonna ebyalekebwawo Amin baalwana okulaba nga babisaanyaawo era ebisinga obungi bano baabikuba ku ttaka era ebisinga obungi bano baabitunda era ebisinga obungi bano baabyeddiza okugezaako okusaanyaawo legase n'okugyawo ekitiibwa n'okulowooza ku Idi Amin Dada ampuliriza bye yakola byonna jjukira nti ono Idi Amin Dada bingi bye yakola ng'okuzimba amayumba ag'enjawulo omwali okuzimba amasomero omwali okuzimba enguudo omwali okuzimba amalwaliro omwali okuzimba satellite omwali okugula ennyonyi eza Uganda Airlines omwali okuwa Uganda emmeeri Uganda Railway oba giyite Uganda Railway bingi bye yakolako omusajja ono era ng'omusajja ono ye yaleeta n'ente z'emulaba muno ente enzungu yali Idi Amin Dada Field Marshal ye yabireeta era ng'ente zino enzungu ziganyuddwamu nnyo naddala abantu bano ab'omu West kubanga be basinga okubeera nga bazirunda yali Idi Amin Dada eyaleeta ente zino okuzireeta mu ggwanga Uganda era ng'ono yagula na nnyonyi nkalu mwe yatika ente zino oluvannyuma lw'okubeera nga bamuseera transport abaali balina ennyonyi mu ggwanga erya Belgium n'agamba kangula ennyonyi ezange ntikeko n'ente ezange mbitwale Uganda era ono yatikka ne ku basawo abaava e Bulaaya abaatandika okubeera nga basomesa abantu butya bwe basobola okukwata ente zino butya bwe basobola ozikolamu omulimu ne ziwera ne zifuuka nnyingi mu ggwanga Uganda nga bw'oziraba kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso omusajja ono bwe yafa mu ggwanga erya Saudi Arabia kaakati nno yalemesebwa okuddizibwa okwabwobwe ng'abasajja baamulemesa abali mu gavumenti ya Mwami Museveni ampuliriza okubeera nga bakomyawo enjole ye okubeera nga aziikibwa kuno okwabwobwe wabula amawulire galaga nti Kaberubaale Kabe Katonda omukulembeze yenna aliddako nga tava mu bwakabaka bw'abasajja bano oba giyite Tuusi Hima Dynasty agenda kukomawo enjole ey'omusajja Idi Amin Dada kaakati nno abasajja bano baatya nnyo okukomyawo Idi Amin Dada ng'afudde nga balowooza nti bannansi bajja kubeera nga ng'omusajja ono bamuweerako referensi bamuweerako obujulizi bamuweerako ekizampo ku ebyo bye yakola bannansi bye byeyagaliramu n'okutuusa kati era nga bano bagamba nti ekonomi ebiseera ebyo yali y'amaanyi nnyo ku Idi Amin Dada. Amin Dada yaggyibwako nga teyasoma naye yaleka Uganda tebanjibwa yadde omunwe gw'ennusu essaawa zino essente zibanjibwa Uganda ampuliriza buli mwaka zeeyongera kubanga buli bajeti ey'eggwanga Uganda bafundikira beewoze kyokka nga buli kwewola ate buli mwaka babba twiliyoni 10 oba obusirivu 10 ampuliriza ez'eggwanga Uganda nga kitegeeza nti ezeewolebwa bano abasajja ze babba ezeewolebwa abasajja ze batwala ezeewolebwa abasajja ze babuzaawo era okusinzira ku population eri mu ggwanga Uganda oba ku nnamba y'Abannayuganda gye tulina eri 4.5 kaakati nno buli munnansi okumalawo ebbanja lino alina okuwa obukadde 2.5 oba mulema oba mulalu oba bebi
okumalawo ebbanja eritubanjibwa. Yatandika kampuni 12. Gavumenti zebadde etunde ezo kati. Ye yazitandikira gavumenti. Yazimba Bugolobi Flats. Ng'abantu balina basula. Nazimba Buganda Road Flats. Ng'abakozi tebalina gye basula. Nazimba Makerere Kivulu Flats. Nazimba Bukoto Flats. Nazimba Ntinda Flats wali awo mu stretch awo. Oye naamini. Atalina yalite yasoma atalina magezi. Gwe bagamba ndi yazze ense mabega. Yagenda Uganda tebanjibwa wadde dolemu. Ng'ate tagula motoka nkadde. Nga tayinza kuwa kintu era omuntu eyagezaako okugira nti bamuwadde centers eri yali omu yali Henry Chemba yali minister wa health nadduka ne sente z'okugenda ogulira bana Uganda eddagala ate bwe nabulira yadda gye yadda ne yeewaana ng'alowooza akoze kyamagezi bana Uganda bonna okulya sente ze yandiguzeemu eddagala yekka naye abasigadde nga tosobola kulya sente ya gavumenti. Amini lwaki olowooza ebirungi ebyo byonna n'oba ovudde ku kintu abazungu bonna abazungu batunda nnyo the hard part of him lwaki kubanga yakola ekintu kye baali batasuubite ekitalina mukulembeze mulala ayinza kikola. Yakeera ku makya n'agamba nti abatali bannayuganda nga muli bayindi oba bazungu muve mu byobugagga bya Uganda njagalamu bannayuganda kyekyo kyokka kye kimuwalanye. Kati aba inheriting enkola y'abazungu buli lwajja olwokuba bamuteeka ku pressure bano bamugamba toyoge olina kulaga nti mubi. Yakeera nga kubakyanga ekintu omuyindi oba omuzungu tosobola kugamba nti wano nkayanirawo nga muddugavu gw'okayana naye nga tosobola. Naye olwaleero bayinza okugoba omuntu ku ttaka nalabe emubende bagoba abantu ku ttaka omukyayina atwalewo nga gundi takikola. He was a true nationalist. Okusinzira ku bigenda mu maaso nga tolekadde akalulu aka 2026 feke twatuuma protest vote olina okukanoonya nga bw'olaba essaawa zino buli muntu ali bize akanoonya mu bugubi obw'ekitalo obutagambika mu bintu ebisoomooza omuli n'okubeera nga pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu bamulemesa okuyita mu makubo ge yandiyiseemu okutuuka ku bantu mu budde era ono bagenda bamukingiriza buli ewali ettawuni ewali abantu nga bamuyisa mu bisegguusi bamuyisako ko ne ku nguudo n'atuuka n'alemererwa ng'enguudo zino amazzi gazisazeeko bw'atyo n'atasobola kubeera nga oba oli awo atuuka eri abantu be yandibadde atuukamu. Kaakati no bino byonna nga bigenda mu maaso okugezaako okulaga nti Mwami Kyagulanyi anyigirizibwa ate kyamuwa ttutumu n'okubeera ng'ono kyamuyamba okulaga ensi nga Uganda bweyefaanana naddala mu bitundu ebitali bya mu central abantu abasinga bye basinga okubeera nga bamanya. Era ono yalaga obuzwina obuli emabega wa Kateni Mwami Museveni bazze nga alimbalimba abantu nga enguudo embi nga amasomero amabi nga amalwaliro amabi ng'obwavu obukudde ejjembe abantu me bawangaalira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ampuliriza nga amazzi amabi abantu ge bagenda ne basena ne banywa nga banywamu n'ente banywamu n'embwa banywa n'embizzi n'ebisolo byonna ebya buli kala byolowoozaako era nga amazzi gano ampuliriza ga mu bidiba era nga amazzi gano galeetebwa nkuba mukoka kaakati olwo n'aleeta buli kakyafu konna ne kagenda mu nzizi ate abantu bwe basena amazzi abantu amazzi ge banywa basooka kugalinnyamu olwo kubeera nga tebanaba kubeera nga bagasena era abantu amazzi ge banywa basooka kubeera nga oba oliawo ate baganaabiramu okugasena bagende bagakozese emirimu oba oliawo egy'omuntu wa bulijjo. Kaakati no bino byonna nga bigenda mu maaso amagye gaavuddeyo ne galaga nti munnansi talina kubeera ng'alonda akalulu bw'amala okkalonda asigale nga waali ng'akakuumye era mbamu ku baayogedde ye mukyalo oyo amanyikiddwa nga Iziti Nalweyiso oyo mukazi bamuyita Nalweyiso. Kakati omukyalo oyo yavuddeyo n'abeera nga alina ebigambo bye yayogedde okulemesa abantu okulonda akalulu kaabwe okkakuuma n'okkatunulira enkaliriza mwagala kukabba kubanga ffenna tukimanyi nti amagye g'eggwanga Uganda aga Mwami Museveni ye nga bw'akiyita ge gasaale okubba akalulu nga bwe ngenda okusooka okulagako katono nnyo bwe mmala okulaga akalulu kano engeri abantu bano gye bajja nga bakabbamu abasirikale bennyini abali mu yunifoomu abalina okukuuma akalulu naye nga bennyini bakutte emmundu emigemerawala
bakutte embuukuuli batiikinga obululu kamu ku kamu nga gwe babutiikingira amazima gennyini tetumumanyi tuyinza okugamba nti oyo abawa omusaala oba basasula mwami Museveni gwe batiikingira era bano balaga nnyo nti baliwo ku lw'amagye kimbibiri amagye weegali okukuuma emirembe kimbibiri amagye kimbisatu amagye bano nga beerabidde nti amagye si gaabwe amagye ga munnayuganda yenna okubeera nga gamukuuma naye olw'okuba nti omusajja ono yateeka mu kintu kino nti naye munnamagye kaakati nno ne balowooza bano abamu ab'amagye nti be bamukuye nti oba munnaabwe mwami Museveni era mu kubba akalulu bano bamubbira bulungi nnyo misana tteke ne babeera nga bateekinga bino bye njogera mbirinako bwino obukakafu bwennyini obuwedde emirimu ng'amagye gennyini abantu abatiikinga obululu bakumibwa amagye agali mu yunifomu y'eggwanga Uganda nga kuliko ne fulaga y'eggwanga Uganda kati omukyalo ono bangi bavuddeyo ne bamuwa levo jjukira nti ono okusinziira ku bigambibwa ebyogerwa baamuwa ekitiibwa ky'obwajjeno mbu naye yali takisaanidde okusinziira ku abo aboogera ebigambo ng'omuli omukyala Honorable Betty Nambooze bagamba mbu ono omulimu gwe yakolanga mu nsiko gwali gwa kufuuwa mu kyoto kufumbira bayeekera yafumbanga buugi naye kyannaku nnyo bangi abaakola emirimu egisinga oyo nga tebatukanga na ku nyotono gy'ayina yakumanga mu kyoto yafumbanga buugi kansuka nkulaga engeri gye babamu akalulu nkulaga ate eby'omukyalo ono ampuliriza byeyogedde n'engeri gye baamuzeemu ono tagunywa guwanda omwogezi w'amagye yagaya abo mumala okulonda muddeeyo ewammwe amagye galina obusobozi amagye gajja kukuuma akalulu kammwe nga bwe baakakuuma ddi nga n'akalulu akawedde twalaba nga abambadde yunifoomu z'amagye nga be batiikinga be bakwatamu ne bastaffinga n'ebirala batiikinga batuula wali batiikinga obukonge bungi ne bateekamu kati abo bogamba nti bagenda otukumira akalulu kaffe tewali teeka ligaana muntu kasamala kulonda n'adda wali ku mabbali n'alinda era kye tubagamba abantu timuvaawo omala okulonda olindire wali amabbali vaawo mu polling station naye olindire wali mu mabbali tewali teeka lyoba omenya teririiwo ng'olindiridde bakabale nga wooli olumala okulangirira tutandika okujaganya lwaki mwagala bantu baveewo baddeyo eka mukole efujja erya buli kika lye mwagala okukola kati walaba ekyali ekawempe north abali bakola efujjo gende okusuula akalulu mu bokisi adde bagenda kukasuula wambadde era mu box buli abagamba genda olonde okakuume osulewo aina reiso tujjeeko obusiru naawe wali olabye akalulu akasuula ku polling station bulirayo omuntu omu nga encouraging abantu okusula ku polling station mbu bakuuma akalulu simanyi okola otya wali tewali mmere ani akugambye nti nokwolwo tulijja kulya omanyi mwawutaga kazimwe n'agasajjamu agakulu agakaddiye n'emirulu thats why mu kampeyini zammwe bannayuganda mubasuubiza mmere matishaati n'2,000 njagala kubategeeza gakazimu agawutta tetuli desperate kutuuka awo ffe tulina ebirooto ebisukka ku kulya mutuggyeko obutumbaavu bwammwe tewali toyireeti mu nsiko gye mwagenda otirimbulira bannayuganda mwasangayo toyi tetulinawo kifo kya kukola susu bwe kinaabanga ekituleese kwolwo okukola susu tunajja ne baketi afazaali okubakakasa nti n'ensonga gye tuliko nkulu era eri very serious president gwowagira ne MP bagenda kubalonda olunaku lumu ako mwaka tuteganga akakodyo nenjagala kubategeeza ku mulundi guno oyo kasasiro wamwe tagenda kukola tewali mubaka wa palamenti yenna akkirizibwa kujjayo kadodi kutandika kujaganya nga tetunawulira buwanguzi bwa his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu mukitegedde MP bamuwadde abantu abo babiri era n'agenda ku kyalo n'abatunulira mwenna bali ku kyalo n'alondamu abantu abo bagende bamukuumira akalulu Rayson kakasa bulungi olina emyaka mingi nnyo okubeera jjajja wange kyannaku nti tosobola kuqualifyinga kubeera neyo bucket enkalu gy'oyita omutwe njagala otugamba na Rayson ku myaka gy'olina toyawula polling agent na bannayuganda bazze ku castinga their votes kyagala otugamba na Rayson toyawula mulimu gwa polling agent na gwa munnayuganda azze kulonda oba kusuula kaluluke bwe kibanga polling agent omulimu gwe gwa kubeera representative oyo candidate abeera yeesimbyewo then gwe novayo n'ogamba nti nno polling agent yateekeddwa okukuuma obululu bw'oyo candidate gwa representinga obeera nga atugamba nti nno candidate yateekeddwa okwekuumira obululu bwe ku buli polling station oba oyina amagezi ayunomo then ife ababumuwadde tuba tuteekeddwa kukola mulimu ki kubanga ffe tuteekeddwa okwagala okumakinga sure nti n'akalulu kaffe kali safe yebwe byeyogerako lowooza bannayuganda basiru bawumbatuutu olowooza tebakimanyi no badiringa na dictatorial regime efuze eggwanga lyaffe emyaka 40 so si democratic government Kyagulanyi akalulu tukamuyiridde mu bungi tuddeyo ewaka twebake kasa tulinawo ba polling agents baffe better source n'operator ebyawa bwe mutulabako amatu mutuyita kapa distance gye bakuwa gy'olina okuyimiramu ne woba okomyewo okubala akalulu naye nze nandirowooza nti jangu olonde oddeyo eka
kubanga ne bw'otuulawo eyo box gy'okuuma si yeesalawo Uganda. Oba yeesalawo oba si yeesalawo, nze nina okumakinga sure tina akalulu kange bakabaze nti nno nkawadde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, temugenda kutubuzaabuza. Ensonga lwaki mubadde musomba abaana abato, ensonga lwaki mubadde mulemesa abaana okukola ebibuuzo nga mubatwala mu laarizi zammwe, mubadde mwagala kutulaga numbers. Okitegeera? Ate nga tosobola kufuna numbers ezo zonna mpitirivu nga tobaze kuva kwemu. Akalu kange kasooka nga katuufu, akaneiba wange ne kaddako nga katuufu, n'akaneiba wa neiba wange ne kaddako nga katuufu. That's how we decide as a country. Olowooza waliwo ensala w'endala esinga ku eyo. Kiza teri gaali sewo, teri gaali, egaali genda ozikolere mu nnyumba yo. Omanyi muli ba old fashion dinaraiso, kati olowooza ogubinja gujja kujja nga gukutte emiggo mugamba aha egaali yiyo erabiseeko kati tufaafaagane nayo ebyawa. Naraiso ebyo tebikyakola, ebyo ebintu by'okulwanagana n'okkubagana tebikyakola. Entalo ezisinga kati bazirwanyisa magezi, nkubulya Naraiso togenda laba ku gaali yange, n'ekyegenda okukola tojja kukyagala aga Katonda mu ggulu.
njagala okutwala omukisa guno okurekognaizinga omusajja ono muto mu myaka naye mukulu mu mutima. Omusajja ono yeyantuuma Mikiwayini. Omusajja ono yeyamperera okuva Senior Africa kawendamala okusoma. Omusajja ono ne bwe nali sinaba kufuna maka gange yantwala n'ensula ewuwe. Omusajja ono yafuuka kitange ne taata we yali avudde mu bulamu bw'ensi eno yasigala nga kitange. Omusajja ono oluyimba olwaleeta mu music industry nalukolera mu studio ye ku bwereere. Nsaba mbanjulire yasooka kubeera baaba n'afuuka taata wange n'afuuka ghetto president kati muyita my president. Nsaba ajja babuuzeeko tubale twolekera eddongo maaso. Bobby, wulira audience. Congratulations, my brother. Ladies and gentlemen, thank you very, very much for supporting Mickey, for supporting the Ghana music, and for turning up today. Banage Jemuli, Aba Western Uganda Murio, Abanyakole Murio, Tikure Wakande Mikono yanyu. Mwebale mnonga kumusha Mikiwayini. Lumanya na marobwire bwingi omulyankole oluganda lwange n'alwebwa lwona n'alwebwa nagamboli nyankole lwingi munonga tikwizuka luganda eki kyokka mwebale munonga erizoba kwisha. Thank you very much. Abanothern Uganda muliyo apoyo mateeka tanmagi bamwe microphone ndala tanmagi bakwe microphone nyindo gamba olukyoli kandi oluhindule olutomo Luganda. Apoyo mateeka apoyo tutwala mwebale nnyo mwebalire ddala. Apoyo olubiro mwebale nnyo okujja. Apoyo olubiro ni isho Mikiwayini. Mwebale nnyo okujja mu show ya Mikiwayini. Apoyo memara mwebale nnyo okumwagala. Amaro tutwala. Abagala nnyo. Thank you very much. Bana kutubagala nnyo baganda baffe yanyebala nnyo kwagala eziko Uganda. Ate it can be better than this. We are going to make it better than this. Twin our star, our cabin. I want to salute all the stars that we have. Stars like King Saha, stars like Matthias Warukaga, stars like Dax Vibes. I'm so proud of you, my brother, and all our young brothers. Thank you, mwebale butatuwaza. Zisobola kuperforminga katisobola kola show. Naye nange ndi mubi mwana. The baddest in this industry. Many other artists showed up. When the band Bobby Wine, King Saha rose. When the band Bobby Wine, Dax Vibes rose. When the band Bobby Wine, Mikiwayini rose. Nga Yesu yatugamba bwe munaasirisa abantu abo amayinja gajja kwogerera waggulu kati amayinja googera. Mwebale nnyo mweyongere okwogerera industry ye Uganda. We're going to make this industry better, ladies and gentlemen. As a matter of fact, tuli mu season ya kulonda, right? Look at me, ladies and gentlemen. Imagine having a president that looks like me. Just imagine, for a minute, pause. For a minute, pause. Look at the man in our state house. And look at me, look at the ideas, look at the generation. None of you has ever seen another president in your life.
That is supposed to make you shine. For President Mulala. Tulimba artists wano na hivi kiande badafuna sente nyingi nyo on the live streams, all that is supposed to be your revenue. But we have no copyright law. You understand? So we are going to change that. Be sure, have no doubt. I'm going to be president. If not tomorrow, the other day. If not the other day, I'm going to change this country. Omulangira wasajja nsanyuse nnyo okulabako mukwano gwange bene mutuuseko okwagala kwaffe banange baleme okwagala industry ya Uganda nkagamba muno nga n'amalaka ganje gasisikala tinkuwasakwesongola sisobola nakuyimba kati naye mwebale nnyo n'abaana b'ekisolo abagisolo muliyo mulakoze cyane gutwakira turabashaka cyane. Thank you very much. We love you. To all our leaders, Chairman Minas is there, Mayor Nubian is there, and one of the most disciplined leaders that we have, and our incoming Mayor, Ronald Isubuka Barimweswa. We respect you, we love you, to all our brothers and sisters, the Lord of our sister Mandi, abalungi abali wano, waliwo ne sister of the PhD Bamitana Magembe, Bamutumana Wana Bafe. We love you, we respect you, to all our children, to Uganda. Thank you very much. Singing about India Moralero, let me leave it to the young ones. Let me come on my phone. You know where I'm going. Supporting a life yande. That's it.